Buli muntu ku nsi kuno abeera n'ekiruubirirwa naddala bituuka ku nsonga z'omukwano. Waliwo akugamba nti nze omuntu kasita abanga alabika bulungi kasita nkuba abeera amaze, ate omulala naga nti nsooka kumanya oba ddala yoyo yennyini ebyomukwano abitegeera n'asooka asobola okubeera nti amwewangulira. Olunaku olwaleero amanya Philip Kaggwa nga bulijjo nga bannaffe aba alinyike habo medicine bateekamu ensimbi okulaba nti puroguramu eno ebatuusibwako. Kankujjukizeeko katono nti olunaku lwa Valentine nalwo luyingiddewo, ate nga olina okubeera n'ekyana kyebuzibwa kiri nti wakiteeseteese dda yekiri. Omwaka guno olina okubeera nti ogutandikira mu giya, ebintu bisobola okutambula obulungi, osobola okufuna ekyakabi, osobola okufuna omwagalwa, kubanga guno omwaka olina okuva mu mbeera ey'obuwuulu. Olunaku olwaleero mbaleetedde abantu ab'enjawulo ng'era bw'ogenda obbalaba nga buli omu alina ekiruubirirwa, wabula ekyebuzibwa kiri nti bwe ekiruubirirwa ekikyo okirina wakifunye dda. Nkusaba kimu kyokka, tuula okkalire. Olunaku olwaleero tutambudde bwe tuti, bano be Abanoonya. Kagoya kasinga ekolo zibiriza amaso nsembereho. Amanya gange yenze Emere James Bukedde Mayuge gombolola kityerera tawuni bayitawo Bukedde nga nze wano nyoonya omukyala naye nga mukozi aliko sente ze, nange nze neekozaako naye neesuubuzaako nga ngoye n'omugugu gwange, naye nga ekindeese wano kunoonya mukyala nga mukozi alimu esente nga abeera n'esente nga ngendera awo bwenti. Kale ayinza okunkubira ku simu yange twagaana bwe tuti. James, olina emyaka emeka? N'emyaka 25. Myaka 25. Wazalibwa mwaka ki? Mwaka 72. Kale kati ku myaka gy'olina olina abaana bameka bo? Omwana omu. Kati ate maama w'omwana oyo namugyawo mu ssomero naye nga neekozaako. Ogambye nti oyagala omukazi alina ssente, lwaki otunuulidde ssente? Lwaki ntunuulidde ssente? Njagadde tubeere babiri ffembi, tubeere nga tukola. Kati omukazi anaakuteekamu atya obwesige? Kati obwange butono, njagala ye nga ye alina obusobozi ng'obungi obusobola okumbeesaawo nange nembeerawo. James, omukazi alina okukubeezaawo? Omukazi ayinza okumbeesaawo. Badde nga nti buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja okubeezaawo mukyalawo. Nange ambeesaawo nange nembubeesaawo ng'omusajja. Kati gwe kiki ogenda okubeera nti omukolera? Ngenda omukolera ngulako naye mwenyini ayinza okugulako ebintu ebitontono nange nengulako ebitontono ng'ebyomu maka kweyisa ng'omusajja, ngulaku sabuuni nengulako ebirala nange nagulayo ebirala. Mwana w'abandi tomumenye nnyo gwe? Nedda simumenye. Omwami wange gwenjagala akasitula omutima gwange omusitula kubonabusobozi bakala gikuuma
abakyala ennaku zino bagaa temukyayagala kukola mutunuulidde byanfuna byokka era byenfuna tulingiriramu abo ng'abasobozi nze mbeera nga sirina n'obusobozi naye ng'alina obusobozi ayinza okumbeesaawo naye nange nemubeesaawo kakati oyagala omuntu nga wa myaka emeka? Oyagala omuntu nga wa myaka kutandikira kwa 25 paka kwa 3 35 ngenda naye. Kati bw'omufuna nga ayina naye nekiseera nekitutuuka nezimuggwako ogenda kukola otya? Era nkyali nga mbeera naye sigenda amuleka. Kazi bagamba ennaku zino mwafuuka bafere ba laavu, gw'oli otya? Siri mufere, ndi mulamu era sirina mukazi. Ki ekikwawula ku balala? Balala embeera nga oyo gwensiimye gwe ngenda naye sigenda na mulala. Kati abakwetaaze bakufunye bati? Bankubire ku ssimu yange eri 07 8 34 34 69 n'omunana.